Amanya ndobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Yes, Chosen Beck ne Maulana. Bino bisesa sandi yagade okuseka naye nga bisesa. Maulana yewakana Rain ng'akanya mugambo wayogera oba mukeno mulire mu nkukutu eno mubanno bonoli emputi ensiike. Maulana ng'agezaako okwebalama neera waneno ku YouTube channel yange navayo nekuleetera clip ya Maulana ng'alina engeri gy'ayogeramu about Chosen Beck naye nga yakwebwalabala ne mbagamba bannange amazima galizuuka. Neera ye kennyini akijja mu kamwa ke n'agamba amazima gajja kuzuuka oba mwagala oba simwagala, so n'abeera nga talina comment yankomerera de gama mbu yes Chosen Beck mwagala oba tulina enkolagana ne Chosen Beck oba tewaliwo nkolagana yange na Chosen Beck. Ne munange ate nno lubaddi smartphones nene ezajja ate munange ne internet neera bibyo bitandise mpolampola okuvaayo mpolampola. So nga Maulana we yatugamba mbu amazima gajja kumanyika naye banange tukijjukire bulungi nnyo mbu Maulana alina omukyala wo omulungi. In fact abamu bagamba atana bakyala be babiri Aki bbiri naye kwezo Aki ebbiri agenda gattako emboko y'omwana muwala Chosen Beck. Nze ndabira ddala nga ebintu biri serious ate nga ebintu bigenda mu maaso. Omanyi waliwo ekintu kye batazibira kkubo ye love. Love ebeera ng'ekulinye gwe n'oneekweka etya n'oweekweka otya nedda love emala neevaayo mu bbanga abantu ne bagiraba. Kati ebyo ebitufaananyi bitandisa osatulatinga kati wabadde ofukamidde ng'okola ki ng'oproposinga ng'okola ki. Omanyi bano ba comedian balina side oba balina protection in the way that mbu Maulana agenda bayagambe nedda twabadde just tukolamu awo ka comedy twabadde tukola ki naye ye love weeri relationship ng'etambulira ddala. Baneiba ba Chosen Beck bagamba yes Maulana ozungirayo nnyo. Nira baneiba lwako bagana okujja on Cameron record okukyatula naye nga bagamba Maulana bakulaba ozungira wa Chosen Beck. We bakubuza ebya Chosen Beck no kubagamba entama nga tolikiriya ku biki byoyogera. Ngoyogera kino oyogera kiri oyogera kino oyogera kiri. Rain yenga akanya kugamba wayi tubulira amazima naye nga kirabika ne Rain naye amanya amazima. So Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe ensonga za Rain ne Chosen Beck ndabira nga zigenda gendera maaso of which is right. Tetulina problem naawe Maulana olina abakyala babiri woyongerako Chosen Beck oba agenda silamu ko basigalayo mu ddiini ye gwamanyi kiri nti omwaga kiri nti laavu weeri. Rema yasalawo n'abo wa Kenzo n'agenda wa Dr. Amuza nga iwali essanyu lye nina tumulaba ali happy naawe tekigaana kubeera nga haki esatu ze zikuwa emirembe n'ogattako Chosen Beck ekirungi tomulimbye kyayingiramu akimanyi mbu olina haki zo mmeka olina haki zo bbiri kati naye omugattako n'abeera haki ey'okusatu nga naye azze akimanyi mbu waliwo endala ebbiri nga kyekikuwa essanyu nga ne Chosen Beck kyekimuwa essanyu which is okay. Mwena muli above 18 Maulana lekerawo okwekwekerera leka ebyo neefaanyi tuleme bifuna mu nkuubo twagala naawe oveeyo mu lwatu ogambe bannange kino na kino kyekiriwo wakati wange ne Chosen Beck. Inga Rain we yavayo n'akugamba yes yabaagaliza birungi byereero basi kyo nga muntu omweganira eno mu nkukutu naye eringa omwagala naye naffe eno ngaffe aba SMX media fe tukwagaliza birungi byereere amazima go gatandisa okuvaayo. Ekirungi kiri nti towatugamba mbu omwagala oba tomwagala watugamba time will tell us the truth. Kati nsubira time etandisa okuprevailinga the truth kati soka tubasimbe maasaga abiri ngenda kusaba gwasoose okulaba clip yange nga gwe munundi gwo gusoose ngenda kusaba subscribing o liking ato commenting kubanga wano tusigala tukuwa updates ku story tetuzeka nga zihanginga eno story ya Maulana ne Chosen Beck naji breaking adda nira nembayo nembaleetera biki Maulana byali ayogedde ku Chosen Beck right now bibyo bitandisa okumanifestinga bitandisa okuvaayo mpola mpola. So Maulana and Chosen Beck tubaagaliza ofumbo bulungi batubagaliza love ennungi Maulana lekerawo okwekweka wanga Chosen Beck alagambwa akwagala kati nawe vaayo tulage mu lwatu mbu omwagala if not tulabe nga mukyadde oba mwanjudde mu 2020. Amanya ndowooza sigadde nze MCSMX obeera oyagadde story yange gyenkoze nkusaba mbyo liking o subscribing ate commenting. MCSMX I sign out.